nawuliddeyo okwo n'abagamba nti ne mu mabaala bateekemu okwegemesa naye basobole okuggulawo kakati mwaba amabaala kye mulina okukola kiri kimu mukunge bannammwe bonna mubakunge bagende beegemese bannakatemba mwenna muli bangi mwenna mugende nga mukunga bannammwe bonna bagende beegemese tusobole okubaggulirawo nammwe musobole okubeera mu bulamu obulungi nga mukola emirimu gyammwe gye twagala ennyo egy'okusanyusa abantu mirimu gyammwe mikulu nnyo tugyagala nnyo naye kye mulina okukola kwe kunga abantu bonna bagende beegemese. Weewaawo Honorable naddala era ku nsonga eno eya COVID nga tukyagiriko okwogera ku mukulembeze w'eggwanga kubanga kwafuka sinzaawo okusingira ddala abamu tebanaba bamativu n'ekyo ekyokugemera ku makyaki kyennyini nga tetunakivaako. Waliwo abasumba abamu betwalabye nga bagamba nti nze sisobola kuteeka kugema ku kyaki yange kubanga lino si ddwaliro nti wano tujja kusinza businza. Abo boyinza bagamba ki? Omanyi eggwanga lino zibu nnyo okufuga. Abantu ba Uganda bazibu nnyo okufuga. Oluusi bye baagala tobimanya. Naye bwe mpulira omusumba ng'ayinza okwogera ku kintu bw'atyo n'agamba nti wano kubanga sinzizo n'atayagala ate bagoberezi be babeere balamu oyo mba mwewuunya oba nga ddala musumba mutuufu ddala mba mwewuunya oba ddala mutuufu. Abo aboogera bwe batyo nze ndowooza nti baba balinawo era be bamu ne ku bano beewulira katugambe ng'abasomesa abamu abagamba ffe tujja kgenda kwegemesa tewali njawulo kubanga ndowooza wandirowoozezza nti wandyagadde endiga zo zibeere ennamu. Okwegemesa kuno oba ogezaako okulaba nti otangira obulwadde ekirwadde kubanga buno si bulwadde naye ekirwadde kinnamutta. N'olwekyo abasumba ng'abo Mukama ababeere era ndowooza beetaaga kusabirwa nnyo. Kansuubire nti bajja kwekuba mu kifuba bamanye nti endiga zaabwe nazo zaagala zibeere nga nnamu okusobola okubagoberera. Weewaawo mu buufu bwe bumu obwo ensonga omukulembeze bwe yayogedde n'agamba nti okusoma kwo kujja bwankugulwawo naddala aba university ne tertiary institutions mu November, 1st November, then secondary primary nti balinde omwaka ogujja mu January. Bannayuganda era bangi tubalabye nga bakyalinamu akatoma nti nebbanga eryaweereddwa nti tuyinza okwesanga nga tutuuseeyo wabula ng'okugema abantu bano kubanga pulezidenti agamba bajja kuba bagemeddwa at least abasomesa ne banna ne teaching staff nti bajja kuba bagemeddwa n'abaana okutwaliza wamu n'abamu balinga abagamba nti ebbanga tono nnyo era tujja kutuukayo ng'abamu tebannaba kugemebwa. Ensonga eno gw'oyinza gyogerako kyowa ekitiibwa? Nze nkakasa nti kusinziira ku kyendabyeko ne kampeyini eno gye tutandise ey'amaanyi ennyo buli wantu Desemba ajja kutuuka nga namba gye twagala tugiwezezza nga tugiwezezza kuba ekitiibwa be bangema kati nja kwesanga nga okuddamu okungema Desemba ojja kuba nga by December, end of December bajja kuba abantu abasinga namba gye twagala bajja kuba nga tubafunye kubanga okuggulawo amasomero ekyokulabirako abasomesa bennyini bafuddeyo nnyo kati. Abasomesa bennyini abakulu b'amasomero bennyini batutte obuvunaanyizibwa nti tejja kuba musomesa yenna ayingira ssomero nga teyeegemye kubanga bw'oteegema manya nti olina bw'ogenda ato okukosa oba okutta. N'olwekyo kampeyini kati eno eriwo egenda mu maaso. Sirina kubuusabuusa nti tujja kubanga end of December ennamba eyeetaagisa eya miliyoni 4 n'omusobyo nga tugiwezezza. So tugambe goli matifu wetunatuukira pulezidenti wonna we yagambye nga lumu November tertiary ne university abo bajja kubanga batandika. Yes. January amasomero gonna primary
gonna nago gabe nga bagaggulawo. Abatali bamativu nga balinga abagamba nti amasomero twandibadde tugaggulawo na leero bo bagamba ki? Kubanga bangi nalaba beemulugunya nga baga nti tebandigudde na makyaki ng'okusoma kwo tekunaddamu. Omanyi buli muntu aba n'endowooza ye. Abakulembeze balowooza era ndowooza abakulembeze Katonda abalonda nga balengerera wala. Balengerera wala okusinga abantu be bakulembera. N'olwekyo toyinza kugamba nti abaana abato bajja kutandika batandike nabo kati. Nga bwe nkugambye nti abasomesa bennyini abagenda okusomesa abaana bano bateekwa okuba nga bamaze okubagema. Abasomesa bennyini batabagema abaana bajja kukwatibwa obulwadde obwo wadde ng'obwana nga bwe tugamba nti abaana bayinza obutalabika mangu naye nga babulina. Kakati bwe banadde eka bajja kubusiiga abazadde. Ate era n'abaana abo bajja kubanga bakola kinga nabo nga basobola okubutambuza kubanga bajja kubanga babujje kuki ku basomesa baabwe bano. Kyetuva tugamba tugeme abasomesa. Bwe tunaamala okubagema bano abaana ne bwe banajja bo ne banabanga babufunye nga te n'abazadde eka tubagemye tewajja kubaawo omutawaana gwonna kuba buli omu ajja kubanga amaze okufuna doozi ye. Ffe tulowooza nti buli omu bw'anaafuna doozi ye kijja kubanga tusobola okubeererawo ddala mu bulamu obwa bulijjo bwe twalimu luli wadde nga tujja kubanga tukyagenda mu maaso n'okwambala obukookolo, okunaaba mu ngalo, distancing okuba nti tetubeera nnyo crowd wamu, sanitizing nayo yeetaagisa ogenda mu maaso. Kwegamba byonna byonna ebyobulamu tujja genda nabyo nga tubyeyongera ogenda nabyo mu maaso. Tetujja kubirekayo. Naye ng'ekikulu kiri nti katusooke abasomesa tumale okubagema then n'abaana bajja kusobola okugemebwa. Kubanga emabegako eri nga COVID ono yakajja abaana nga tebannaba kuggalawo masomero waliwo abaana abaalwala era ne bafa. Waliwo abaana abaalwala ne bafa amasomero agamu ne gatayogera olw'okubanga baatya nti bajja kubaggala okutuusa bwe baggalirawo ddala. Ekyo ne kitaasaako ku baana kuba tulina bwe tumanyidde ddala abaana abaalwala era abamu ne bafa n'okufa.